Essula y'e11. Era nate omwoyo ne gunsitula ne guntwala eri omulyango ogw'ebuvanjuba ogw'ennyumba ya Mukama ogutunuulira ebuvanjuba. Kale laba ku luggi olw'omulyango nga kuliko abasajja 25, ne ndaba wakati mu bo Yaazaniya mutabani wa Azuli ne Peratiya mutabani wa Benaya, abakungu ab'omu bantu. N'aŋŋamba nti, omwana w'omuntu, bano be basajja abagunja obutali butuukirivu era abawa okuteesa okubi mu kibuga kino, aboogera nti ekiseera tekiri kumpi okuzimba ennyumba, ekibuga kino y'entamu naffe ennyama. Kale obalagulireko, lagula, ayi omwana w'omuntu. Awo omwoyo gwa Mukama ne gungwako, n'aŋŋamba nti, yogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, bwe mutyo bwe mwogedde, ayi ennyumba ya Isirayiri, kubanga mmanyi ebigambo ebiyingira mu mwoyo gwammwe. Mwazizza abammwe abattibwa mu kibuga kino, era mujjuzizza enguudo zaakyo abo abattibwa. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, abammwe abattibwa be mutadde wakati mu kyo, abo y'ennyama n'ekibuga y'entamu, naye mmwe muliggyibwa wakati mu kyo. Mutidde ekitala, nange ndibaleetako ekitala, bw'ayogera Mukama Katonda. Era ndibaggya wakati mu kyo, ne mbawaayo mu mikono gy'abannaggwanga, era ndituukirizaamu mmwe emisango. Muligwa n'ekitala, ndibasalira omusango mu nsalo ya Isirayiri, kale mulimanya nga nze Mukama. Ekibuga kino si kye kiriba entamu yammwe, so nammwe si mmwe muliba ennyama wakati mu kyo. Ndibasalira omusango mu nsalo ya Isirayiri, kale mulimanya nga nze Mukama, kubanga temutambulidde mu mateeka gange, so temutuukirizza misango gyange, naye mukoze ng'ebiragiro bwe biri eby'amawanga agabeetoolodde. Awo olwatuuka bwe nalagula, Peratiya mutabani wa Benaya n'afa. Awo ne nvuunama amaaso gange ne nkaaba n'eddoboozi ddene ne njogera nti, woowe Mukama Katonda, onoomalirawo ddala ekitundu kya Isirayiri ekifisseewo. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, baganda bo abasajja ab'ekika kyammwe n'ennyumba yonna eya Isirayiri bonna be baabo abagambiddwa abo abali mu Yerusaalemi nti, mwesambe wala Mukama, ffe ensi eno etuweereddwa okuba obutaka. Kale yogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, kubanga nabajjulula ne mbatwala wala mu mawanga, era kubanga mbasaasaanyizza mu nsi nnyingi, era naye ndiba gye bali ekifo ekitukuvu ekiseera ekitono mu nsi gye batuuse. Kale yogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, ndibakuŋŋaanya okubaggya mu mawanga, ne mbayoola okubaggya mu nsi mwe mwasaasaanyizibwa, era ndibawa ensi ya Isirayiri. Kale balijjayo, ne baggyayo ebintu byayo byonna eby'ebivve n'emizizo gyayo gyonna, ne bagimalayo. Era ndibawa omutima gumu, era nditeeka omwoyo omuggya mu mmwe, era ndiggya omutima ogw'ejjinja mu mutima gwabwe, ne mbawa omutima ogw'ennyama, balyoke batambulirenga mu mateeka gange, ne bakwata ebyo bye nassaawo ne babikola. Era banaabanga bantu bange, nange nnaabanga Katonda waabwe. Naye abo omutima gwabwe gutambula okugoberera omutima ogw'ebintu byabwe eby'ebivve n'emizizo gyabwe, ndireeta ekkubo lyabwe ku mitwe gyabwe bo, bw'ayogera Mukama Katonda. Awo bakerubi ne balyoka bayimusa ebiwaawaatiro byabwe ne bannamuziga nga bali ku mabbali gaabwe, n'ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri kyali kubo waggulu. N'ekitiibwa kya Mukama ne kirinnya okuva wakati mu kibuga, ne kiyimirira ku lusozi oluli ku luuyi lw'ekibuga olw'ebuvanjuba. Omwoyo ne gunsitula ne guntwalira mu kwolesebwa olw'omwoyo gwa Katonda Ebukaludaaya eri ab'obusibe. Awo okwolesebwa kwe nali ndabye ne kulinnya okunvaako. Awo ne njogera n'ab'obusibe ebigambo byonna Mukama bye yali andaze.